Olunaku olwaleero poliisi yaffe mu Bendobendo wano eri e Masaka esobodde okufuna abavubuka basatu abagambibwa nti bakolera mu kibiina ekya National Unity Platform okuli Akirewo Kivumbi, Amugumya Gaddafi, Okukosa Wakabi Grace, Amugo bamanyi nga Smart. Bano bafuniddwa oluvannyuma lw'okuba nti bakwatiddwa mu Kampala ku misango gye bazza ng'ennaku z'omwezi 18 ogwokutaano 2024 ku kyalo ekyali kimanyiddwa nga Manja Village, Kiwangala Sub County mu Lwengo District. Wano nno waliyo okuziika kw'omwami yali amanyiddwa nga Ssekasamba Pascal yali afiiridde ebweru w'eggwanga. Kigambibwa Bobi Wine our National Platform bato bwe yatuuka mu kuziika abantu batandika okukola effujjo ne babeera nga mu kukola effujjo lino bakubiramu ne bannamawulire abawera ddala nga basatu okunga kwogasse n'okwasa kamera zaabwe n'okwonoona amasimu gaabwe awamu n'amasimu era ne gabbibwa ne ssente ezitannabako ezaali zitamanyiddwa akaseera ako. Bano tubadde nga tubanoonya era olwaleero bwe bakwatiddwa e Kampala ne baleetebwa direct wano ewaffe mu Greater Masaka basobole okuba nga bannyonnyola ku ebyo ebigambibwa nti bye baakola ku lunaku olwo. Era tubakakasa nti tubalina abantu abo basatu abalala tebannabakwatibwa naye nga sofa bano be tulinawo essaawa yonna era bagenda kutwalibwa mu kkooti babeere nga bavunaanibwa emisango gye bazza okuli okukuba abantu, okubabba nga bababbisa eryanyi ssaako n'emisango emirala. Bano abakuumi ba President wa NUP bakwatibwa ne baazibwa amaka gaabwe nga bayaza byambalo nga buli bakwata ku kyambalo ekiriko NUP ekiriko People Power oba ekimyufu nga bakitwala. Era bw'olaba search statement ebyo yabaddeko so tubale tugoberera omusango okukwatagana n'ebyo bye baali banoonyerezaako. Nekyatwewunyisizza bwe batubuulidde nti ate kakati babatutte Masaka ne tugoberera olwaleero tusiibye wano ne bwe tugenze mu kola statements charge and caution statements ne tulaba ate nga bagenze mu charges endala omuli eza robbery ne malicious damage to property. Kyetutegeddeko nti omusango kukwatagana n'ebyo bannamawulire bye baakayanako mu kuziika emmanja ne babadde wayiseewo akabanga. So tukyali mu process eyo taking statements tusuubira bwe banaba banguye enkya tuyinza okugenda mu kkooti olunaku olulala lwonna nga fayiro emaze okutambula. N'essaawa eno enkya bwe baba tebannamaliza process eyo tujja kulaba ntufuna court bond kuba essaawa zijja kuba ziyiseeko nga twagala bwe baba tebamaliza process ya kkooti ebatwala mu kkooti tufune bondi wano baba batusazeewo kubatwala mu kkooti era tugende mu kkooti tulabe nti beeyimirirwa kuba batuuse ku level ya charge and caution statement. Most likely bajja kutwalibwa mu kkooti. Kitwewuunyisa nnyo abantu baffe abaakwatibwa e Kampala okulaba nga tubalaba wano mu Masaka naye ebyo byonna tubimanyi era n'abali emabega waakyo tubamanyi ebyo tujja bigumira naye ekintu kikyamu nnyo tukivumirira ekikolebwa ku bantu baffe okubabonyaabonya bwe batyo bakwata mu ngeri embi nnyo nga tebaliiko na buwandiike bwe balaga nti nno balina omusango guno. Omuntu n'omukwata nga nayo tonnamusomera na musango gwaki omukwata. Tukitegeddeko nti waliwo abantu abannamasaka abali emabega w'ekintu kino naye era tukakasa tujja kubategeera bulungi mu maaso awo olunaku lw'enkya era tujja kubaatuukiriza.